Embeera bwetyo bweri olunaku olwaleero ffenna tumanyi ebigenda maaso n'okusingira ddala mu nkozesa ey'emmundu okusinziira ku mawulire agava mu b'ebyokwerinda agakedde okusaasaanira omutimbagano ye mutemu omukwata mmundu eyagezezzaako okukuba omusumba w'ekkanisa ya House of Prayer Ministries Aloysius Bujingo wabula n'akwasa omukuumi we gwe yabadde naye mu mmotoka oba ddereeva we yabadde akola bibiri mu kimu 21 n'ava mu bulamu obwensi era bwe twogerera poliisi ekyayongera okunoonyereza mu kwongera okwetegereza ensonga eno ebimu ku bibuuzo ebibadde byebuuzibwa bannayuganda obutawukana n'ensonga ezibaddewo ezefaananyirizaako nga kino tulina omukugu mu nsonga z'ebyokwerinda Fred Egesa gwe tugenda okuwayaamu naye ku nsonga ez'enjawulo. Mukulu Egesa, tutandikirawo wennyini ensonga ezibaddewo olunaku olwaleero n'omwaka oguwedde zaaliwo ku minisita wadde yattibwa mukuumi we oluvannyuma lw'ennaku ntono nnyo omu ku baali bakolera ku mutimbagano Jjajja Ichuli Isma All Access n'akubwa amasasi n'emyaka egiyise kizze lufuuse kati luyimba nti buli mwaka tuteekwa okufunamu enkozesa embi ey'amasasi oba ey'emmundu ku bantu n'okusinga omuzungu bayita public figures. Tutandikira awo ku kino ekibaddewo. Yes, kakati ekintu ekyo kiraba nti nga bwe nti ensalo za Uganda emmundu tulina emmundu za mirundi ebiri katugende za mirundi esatu waliwo emmundu omuntu jakkirizibwa okugenda n'asaba munnayuganda yena asobola okusaba emmundu n'abeera nayo nga olw'ensonga ezimu oba endala nabeerawo emmundu ze tuyita service weapons oba emmundu oba emigemerawala omuntu gyakozesa nga atambuza omulimu gwe bw'abeera ng'owamagye owa prison ng'akuuma abasibe ne tubeera n'owa poliisi ng'akola emirimu gye gya bulijjo nakyo kibeerawo then ne tubeera n'emmundu eziyingizibwa ezikukusibwa abamenyi b'amateeka. Uganda bwe weetooloola okuva eno mu western n'oyambuka paka mu north n'okiika paka n'ogendera ddala paka mu north east paka mu eastern tulinayo ebifo eno tulinayo abatulukana waliwo tubadde ne militias za Southern Sudan waggulu bwetukke okirireko nga tubadde n'abayekera waliwo pockets ababasajja abamenyi b'amateeka then netukkirira tulina ADFs n'other areas n'abo abayekera bangi abali awo M23 bonna bali awo. So kizibu nnyo okugamba nti awo natewayitawo omuntu neyingira Uganda baneefuluma. So kati kyovudolaba nti omutanda gwe tulina nti ze emmundu kizibu ga tujja zikontrolinga zireme kuyingira bakufuluma oba abantu bazibagibweko zeetagisa naye omutanda we guli nti lwaki emmundu essasi werivuga mu Uganda tewabeerawo okwanguwa tewabeerawo kutambula kumala nga bwe nkyegeza nti mu America essasi bwerivuga kizibu nnyo okuba amasasi agawera 3 ate America nnene omuntu n'asobola okumalako n'adduka n'agenda n'atategeerebwa ngeri gyakubi kuba abo emmundu ezaabwe ziri profiled kyekisooka. Ekyokubiri sisitimu zaabwe zikola nnyo bulungi kamera zaabwe zonna zikola bulungi nti era waakiri ekukwasaako naye singa oba ne kamera nti ejja neekulabira ennamanve nedda ekulabira mu mabira kitegeeza bw'okyama wakati w'amabira n'ennamanvu oba tekyakufunye. Secondly, kamera zizaffe newakuwadde kuba eziri ku nguudo zibe nga zikola kyandibadde kikulu nnyo. 2 zibe nga ziri strategic. Ekisembayo ekikulu kwe kuba nti gavumenti edde yeesemberera abantu nga bwe kyali ng'eri mu nsiko nabo kubanga buli kintu kyonna ekitegekebwa okumenya amateeka kitegekebwa mu bulamu bw'abantu. Zino si nsolo zikuba abantu amasasi era abantu bannaabwe babakuba amasasi. So buli gavumenti lwesuulirira nezimbawo ba informers nezimbawo bano nabali ba informers ne batandika okutambula nga bagenda ne basanga akaduuka ka keeke nako beefuula nti bazikolawo mirimu gya security omuntu nakera ku machanga ye informer ebyo bijja ensi eno ejja kuba n'ekizibu kinene nnyo kubanga etereera. So ekyovola nti oluusi obuntu obuyitamu waliwo obulala obuyitamu ekibuuzo abantu kyebeebuuza nti ebiseera ebimu amasasi gavuze emmundu neekozesebwa bubi nga ku Isma All Access newatabawo omuntu akwatibwa nakuvunaanibwa n'okutuusa olwaleero nekiviirako abafamire ey'omuntu abattiddwa okubanga emirundi mingi tebafuna bwenkanya. Kati investigation bwobanga okuteeka okubuuliriza
kulina structures zaako kulina okubeera nti kamera esooka lyeriiso ly'omuntu kamera eyokubiri eziri stationed nomanya nti omuntu ono kabe nga ajja kudduka atya era ajja kuyitako mu kona number A. Kamera eyokusatu era ekyokusatu kwe kuba nti there are several machines naddala bwe kiba ezigenda nga zisobola okukozesebwa okunoonyereza obujulizi wano ba here and there. Naye problem gye tulina okwebuuza kamera zaffe eza Uganda ziri up to date oba ze zakola Bufalansa emyaka 2 emabega. So kubanga omubbi wa leero abbanga Omumerika, omubbi wa leero tabbira mu bunnakyalo nti ojja mukwasa eri kamera etalaga nga nakale etakolanga atya. Naye sometimes ojja nolaba ebifaananyi ya poliisi ebiraga ebya kamera nga binyiiza ng'omuntu omulabako mutwe ng'omuntu emmotoka wabwe ogiraba enamba ate ono kugamba nga kamera olaba nga erina ekizibu. Waliwo gyotunula kati bwobanga ogenda okuyingira ennamanve ng'ova ku highway ekubamu ettaala kwegamba ekanga bukanzi oyinza n'okwefuula. Now kamera z'Abamerika toziraba tomanya naye weeziri ezaffe ezimu oziraba naye balina nyingi nnyo zotolaba. Lwaki ffe tetusobola kufuna ebyuma eby'omulembe ebisobola okukola investigations nga bisuuka ku kamera nga ne kamera bwekwata ekifaananyi egesa emijjayo ng'egesa naye n'otunulira egesa ogenda omutunuulira n'olowooza nti oba muwarabu oba mukiba gamba it is a problem. Omutawana guliwa ab'ebyokwerinda okukwata abantu ne basimbibwa mu mbuga ez'amateeka ba suspects nekizuulibwa oluvannyuma lw'emyaka nga 5 kooti nekizuula nti abo mwakwata abantu bakyamu. Oluusi eyinza okukwata abatuufu naye ng'obujulizi bwayononeka dda. Eyinza okukwata oluusi ekwata abantu ng'epapye ekyo oluusi kyogibulemenga nnyo lwa nsonga omuntu wa Uganda olw'okuba talinga mu America aba ne wabeera aba na address. Abaddugavu kati tugenda bugenzi nga tufuna address olw'ensonga nti ate ekizibu kati gavumenti kyekoze LC wadde egenze egyongerayo LC terina nnyo maanyi kujja kubuuza gwe ani azze mu kitundu kyange. Bw'oba okyamubuuza ogenda okwesanga informa najja, oba okyamubuuza MP najja nakubuuza gwani yakugamba okubuuza abantu. So we have a mix up, tulina ebintu buli muntu alina obuyinza mu ngeri ye. Olw'okuba nti buli muntu alina obuyinza mu ngeri ye tetulina civil discipline ono tewali mpisa za kweyisanga omuntu nti buli lw'otuuka mu kitundu olina okuwayo ebikwogerako, olina okuwayo ebifaananyi byo. Tambula mu Uganda muno mulimu abantu abatali bannansi bangi nga n'okubeerawo kwabwe bamenya mateeka naye nga baliyeyombyalo omusanga alima muwogo baliyeyombyalo. Kakati bw'otunulira ensi eno eyeetooloddwa entalo ti buli muntu ayingira n'atula n'akola by'ayagala then tulina ekizibu kinnyo kyova olaba nti oluusi bakwata omuntu ate bamulemerako lwa nsonga tebamanyi gwe bakutte babakutte mu Congo babakutte mu Nyarwanda babakutte mu Lundi babakutte mu Samyanganze babakutte mu Luya w'e Kenya. So it's a problem, it's a mix up. Obumu ku buzibu obutera okulabika tulina poliisi ng'ebogerako nti nno scene oba ekifo awabadde obulabe kyataataaganyiziddwa abantu. Tulowooza nti abantu bano bagenda okuteekateeka okukola obulabe baba obuyiiya bwabwe busukkulumye ku b'ebyokwerinda. Tebusukkulumye naye ensi bwetafaayo kukola think tank ya byakwerinda ekola nga Uganda bwekola. Kubanga tosobola kungamba nti twategeera nga bakatta kagezi nti the scene was tampered with, netutegeera nga basse Kirumira nti the scene was tampered with, netutegeera nti another person the scene was tampered with. Gavumenti ekyo netakinogera ddagala kitegeeza nti gavumenti ekiyiyeemu luyiya luyimba tumanye nti awo emisango wegitambulira. Yes. Twetaaga kufunayo bakugu oba bitongole okuva mu mawanga amalala ne bijja ne bituteekerateekera engeri y'okwasaganyamu ebyokwerinda. No Uganda tulina obwongo obumala. Uganda tulina abantu abasomye. Uganda tulina abantu abayise emisango gino. Naye abantu ate abasinga bandibadde bakola ebintu bino ate tebalina buyinza obwo. Kyekizibu ekyokubiri abantu abasinga tebakeera nnyo kukola nti kankolerere eggwanga. Bakeera kukola kansanyuse pulezidenti bajja kundaba naye nga because ebintu ebimu byangu nnyo ekyogamba nti omuntu tudde bw'anaasangibwanga ekyo ne poliisi esobola okwogera ti bwe tunakusanganga nga weemikisinze mu siini ya crime totunenya bwe tukukwata tujja kusooka tukubuulirizeeko nnyo. Imagine guno omusango gwa butemu oluvannyuma ennyo bwe tunaalaba tolina mutawaana tuyinza okukuta kitegeeza tujja kuinconveniencinga abantu bajja kutandika okutya scenes of crime. Bagambe nti omuntu singa waddewo enjege eguddewo scene of crime giwe 20 meters
naye bwekiba nti waliwo gwolaba nti alumizibwa osobola muyinza okumuyambako obulamu temugenda mwenna mulondemu abantu babiri so that tomorrow era abantu abo babiri eventually bawonye nti yaffe twakoze eki so that system esobola oba eliminatinga ng'abazze okuyamba naye siini bwogiyingiramu ne mutandika okugula emmotoka ne mutandika okutunula ababbi ne mutandika okusokolamu amasimu what nonsense is that? Yes. Tutunuulira embeera waliwo noza ku musango gwa Kaweesi ekitongole kya Scotland Yard kyajjako wano mu ggwanga okwongera obukugu mu kunoonyereza naye nakyo ne kiremererwa ne kiviirako abantu aba bulijjo okubanga ebiseera ebisinga obwesige bwabwe mu ebyo ebiba bifulumiziddwa ebyokwerinda babikubamu ebituli. Omanyi Scotland Yard yo bw'ogigamba nti jangu okolera investigations ekuweereza ba sergeants kitegeeza nti ekuweereza yes bayinza okuba nti balina experience naye balina experience according to omuntu investigation eri so environmental eri so localized nti ndi investigator nyinza bwontwale Kenya okuhandlinga intelligence yayo nyinza okuadoptinga but it takes time n'omungereza omuleese wano ku special missions okujjako ngaze kwa analyzing ebintu biri scientific intelligence yawo tamanyi lulimi ebintu bingi tamanyi cultures waliwo omuntu bwentwalaga nti omuntu bwaba yatadde wano kitegeeza yagenzeko omusawo muganda omuzungu ebyo takimanyi so nze ndowooza nti tuleme kulowooza nti Scotland Yard ejjo tukolera miracles tusobola okwekolera ebintu byaffe wano singa tunateka okutunuulira security nga security nadde eriyo omuntu wa bulijjo kibi nnyo okuba nti omukazi akedde ku makya okgenda okufumba obuugi tali sure nti ajja kutuuka tali sure nti ajja kudda awaka. It is very very annoying okuba nti omuntu ali mu nnyumba yeebase tali sure nti akuumiddwa tali sure nti akuumiddwa. Yes. Strongest pillar ya NRM ne General Museveni ebadde ku security kyokka tunulira nti kati security nayo bw'otunulira obubbi n'obutaba bwa mmundu naye insecurity mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo tusobola okugamba nti nno yeeyongera buli kaseera akayitawo kikuwa kifaananyi ki? Of course bw'otunulira kyejjuta external aggression oba obulumbaganyo obuva mu mawanga amalala Uganda ekoze bulungi naye internally thagale eyona omubbi wakaso afumita akuba ekikonde kati ababbi abo be badeveloping abamu abasinga ne bakula ne bafuuka ababbi abali hard. Government one erina okusala amagezi okulaba nti abavubuka tuba involvinga mu bintu ebyomugaso abavubuka ne baweebwa ensimbi n'emirimu kuba eno nsi nene esobola okukolamu ebintu bingi two n'okuba nti problem solving oba singa wabeerawo obutategeeragana wakati w'abantu busobola kubeera resolved butya kubanga bwetutafeeyo kumalawo bintu bitataganya abantu bajja kudda mu ze bayita kooti ez'ekiro ez'okutemula ez'okukola ki. Yes. Tutunulira report n'okutuusa olwaleero mpaawo nyingi ziremereddwa okufuluma n'okutuusa leero oba mu security we bazisigaza ensi zonna mu nsi yonna zirina kye tuyita dead case desks waliwo cases zirema naye ekyomu Uganda ekibi nti ku cases 600 tusobodde okutwalako cases 1,400 kitegeeza case 4,000 nfu kitegeeza nti Uganda success yaffe eri 30%. Omwana bw'ajjeewo ng'afunye 30% serooza nti omugulira erindaazi n'oga nti yakoze bulungi omanya nti oyo mwana akyafairing akyagwira ddala okubala oba akyagwira ddala oluzungu bwe tuba nti cases success yaffe mu cases zetwala mu kooti ate ne zetwala mu kooti kiri laikira okuba nti tuyinza okuwangulako 3 endala 10 ne ziba nga zirina kuyitibwa abantu babatadde kitegeeza nti ensi abantu balumwa people are suffering because of crime abantu balumirizi obumenyi bw'amateeka bunyiga abantu walinga watannabawo solution kitegeeza nti government erina okuzuukuka erongose ensonga eyo. Tulaba nga obwesige bw'abantu ne poliisi oba n'ebitongole ebyokwerinda buweddewo nti ne bakubirawo omuntu essasi nga ndaba nkyasobola okulemerera okugamba ofiisa wa poliisi nti eyamukubye ennalabye bwafaanana asobola okumuidentifyinga omutawaana guliwa. Okusooka kibi nnyo okuba n'embeera ng'omuntu wa bulijjo waakiri asirikira omubbi abeere safe okusinga okumwogerako
ate nafuna emitwalo nga tewairo lwalinzi balinzi bakulu wange kibi nnyo kakati ekyo emutwalo oyo gugira guli nti of course ogusina problem ya polisi yokka polisi yaffe nayo ate waliwo lwogiddiramu nobuza naye omusirikale ono asula ebweru afuna sente meka afuna emitwalo 5 bamuwa ennyumba abamu tebalina nyumba bamu ayinayo duty free shop jajja ebintu nze Egesa gyesibijja titagirina ye bwabanga abaana be balina we basomera naddala abapoliisi olwo omwana wa polisi wasomera nga wali almost subsidized or free kati omusirikale oyo bwakwata emitwalo gy'ensanvu agitematemate negiba nti gimala emmere ne byonna byasobola okukola ekyo nakyo kibuuzo kikulu nnyo so ogenda okutunula omulaba nga naye bambi obulamu tebuli balanced waliwo gamba nti tujja kulumwa ffenna tetugaa nti babe n'empisa embi naye ekizibu kye tulina kiri nti tulaba nti embeera yaabwe eri so upside down nti omusirikale agenda okukeera ku makya aba akyali ku patro atambula ne bamuweereza nti akawunga kaweddeyo aba akyali alinye patro agenze kusitula mulambo ogwavunda edda ne bamugaa teri bijanjaalo aba akyali nebaga nti omwana mmeera akomyewo awaka fees zaabuze bagamba because bonna almost everybody got access to phone ebiseera ebyaffe ebyedda nga bwogenda oba ogenze so nga tomanya omukyalo omuleka atufumba malwa nomanya ajja kulabirira golola naye kakati wano obulamu buli very expensive MP buli lunaku beeyongeza tunulira nze tumi mu bantu benvunaana ennyo mu nsi eno ba MPs lwaki balowooza nti bakola byamaanyi nnyo okusinga ffe okiraba ogenda ne boogera ne bavaayo but at the same time tunulira emisaala gyabwe what they get is totally abnormal omusirikale ono wa poliisi amukuuma asitula ensawo gwe bakola batya ayinza n'okuteekawo obulamu bwe ku lulwe look at what he gets abantu abo betwogerako aba poliisi n'ab'ebyokwerinda magye tubalabye ng'emirundi mingi bafiira mu kaderededde olwokuba yabadde ne mukama we Kaweese yagenderako babiri abootunulira Musumba yagenze n'abalala betuzze tulaba n'abantu bano ebiseera ebisinga teri aboogerako era tetumanya na kumanya oba famire zaabwe obwenkanya babufuna embeera eyinza kukwatibwa etya kibi nnyo okulowooza nti a young person oba an officer omuntu omuto ye talina bulamu bwe basobola kutagetinga that's one thing omuntu ayinza okwagala okutta bodyguard omuntu ayinza okwagala okutta nga ye tatta bodyguard nga ye atta Peter oba atta Yokaana nga gwaze okuba oba okyolidde kitegeeza nabo their lives matter tayinza okuba nti ye gwalina olutalo naye ekyo nakyo tulina kitunulangamu ekyokubiri bayambibwa batya kubanga omuntu aba afudde naye okwogerwako kikulu but at the same time omuntu section eyo ekuuma obulamu bw'abantu etunulwamu etyo okulaba nti kubanga bwolulobanga okuuma bulamu bwa muntu oba ku front line kubanga target oba naye kitegeeza omuntu abanga ali declared nti alina okukuumibwa kitegeeza ali mbulabe ali ku front line kitegeeza nti oyo abanga omusirikale ali e Somalia abanga omusirikale ali e Congo yes. Ekibuzo ekisembayo magezi ki g'osobola okuwa ebitongole byaffe ebikola ku nsonga z'ebyokwerinda n'okusinga abo abanoonyereza ku buzzi bw'emisango ekikanga kino balina bulijjo twogera nga tugamba nti tukole colleges nga zisomesa byaffe tulekerawo okusoma oluzungu tulekerawo okusoma cases z'abazungu tulina cases wano ezaffe tulina case files ezaffe nga bw'ogisomesa omwana afuuka the best investigator tutandika okwewuliriramu tusome our own files poliisi ereme kulagajjalira fayiro waliwo fayiro zino zonna bazikolemu zifuke case studies bw'osoma cases za Uganda osobola okusolvinga problem za Uganda naye bw'otandika okusoma cases za Uganda ng'osoma Joel owa America n'osoma Ingrid owa bamutta bakola batya you miss a lot tutandika one we should preserve our files two tuzikolemu case studies three abaana baffe tubasomese the young investigators tubasomese our cases where we failed and where we succeeded. Tuyanza nnyo tweyanze Egesebo olwakaddeko ak'omuwendo bwetyo bwe tutambudde olunaku olwaleero tubadde twogera nsonga za byakwerinda nga tunoonya abakugu abazitegeera nsuubire nti abakulu amagezi nga gano mugatwala okusobola okuyamba abo ababa balina amaziga okufuna obwenkanya nze Sesanga Bate the Great kankwagalize akaseera akalungi.